Abooluganda Mukama yeebazibwe. Music Mukama waffe agenda tutikira okulaba nti nakisaba MCs mu programu bya mikolo babiri abasawo ne balina obulayi waabwe yoyo Amange Chokajajamu Chala Musumba Katumba ye petroli Yogera manganda chigemu tusanso kubala bawe nkulu bagita Direko this image da company nga tukolenga tuzino mu manyo yediba nga tuweredde omukisa n'abakutuwa omukisa gwe kubera training kati naffe tusobola training Amanya gange yenze Damba Samuel Director wa Kasam Furniture Mart maze mu mulimu guno emyaka 12 nga nkola naye natandika nga ntundira muzeeyi wange ebintu ebiva ebweru n'enkopa skills naye omulimu ogwo sirina nnyo kyengamba nti challenges si nnyingi nnyo naye ebirungi byensinga okusingira ddala okusookera ddala ebirungi byensinza ogufunamu nzimbyemu ennyumba ate ntendeseemu n'abantu abalala abafaanana nga nze abataalina bbaluwa so twebaza PACEID ne DIT wamu ne gavumenti okutulowoozaako okutuyiyiza ebbaluwa eno era ebbaluwa eno egenda twongerako omutindo nti ebifo ebimu babadde kye basookerako okubuuza babuuza ebbaluwa ye eriwa nga tetugirina naye kati ebbaluwa yiino weeri so tukkiriza Mukama nti tugenda kweyongera okubeera ddala ab'amaanyi. Okusookera ddala mbadde nkola ebitabo bino nga nina ne benjigiriza naye nga sirina bbaluwa naye nebaza omukisa gavumenti gwereese okubeera nga nange neeyongerako nti omuntu kati nfuna obuvumu okugamba omuntu nti nina ebbaluwa nga musomesa. Nebaza Katonda olwa kino kyentuuseko olwaleero n'ekirala ekiringa okusomozebwa kwe tufuna ng'abakozi b'eyo bitabo mu Greater Mukono tuba tulina okuddayo mu tawuni ku NASA okukomoza ebitabo. Ekyuma bwe buzibu bwe tulina nti mu Mukono Greater Mukono yonna tetulina kyuma kikomola bitabo so kituleetera okubeera nga tuteekamu nnyo omuntu ekitabo wandibadde okimuguza ku bbeeyi eya wansi kubanga gwakyekolera naye tufuna obuzibu obw'okubanga tuyina okuteekamu ate ssente mukubawo tufunamu obuzibuzibu entambula gy'obitambuzaamu bituusa n'obizza kati ng'okomekereza oluusi akasente okongeza olwa transport. Nebaza Katonda olw'omwaganya guno
bane mukama awe government eno omukisa awe President Yoweri Museveni omukisa ate ne Bishop Randasa amuwa omukisa kubanga yatuyambye natuusa ku kino. DIT egenda tuyamba nnyo kuba twali tufuna okusomoozebwa nga wasoma zenna bachelor's degree mu mass communication na majoring on public relations, naye degree yange nagikozesaako katono nenesanga nga ninagwa contract yange bwe yaggwa nayina okukola ebyemikono. Mbadde nkola byangalo ebyemikono bye mbadde nkola naye nga olusi bakubuuza tebakikakasa baagala professional omuntu eyasomerera ekyo kyabakola. Naye nebaza Katonda nti okuyita mu graduation eno mfunye certificate yange ya DIT ne musanyufu kateba kyanjoga nze njoga bwe ntuuka ku site nze ndi mutimba nzijayo certificate yange ne mbagamba ama professional nina bachelor's degree naye ne mu DIT nayo nakuguka nkola ebyengalo ntimba nyamba z'abagole. No, Rachel, we are so happy, we are so glad. God bless you. Thank you so much, President Museveni. Okusobola okugenda ku NBS okufuna ebiwandiiko ebyo nga tolina bbaluwa. Ekyabulijjo kiri nti oteekwa okuba nga ekintu okituusizza ku mutindo kikyukka omutindo ogutuusa otya gw'okolera. Ebyo byonna bibadde bikyatutawaanya mukimanyi nti byetaaga ssente. Ebbaluwa yo nkugambye kyo kyamu teriyo kisinga buwandiike ekyo kyo temukiddamu. Ebbaluwa yaki ya mugaso muntegedde bulungi. Ate n'ekirala okugonzaamu okulaga abantu nti owaayi ddala yeggwe mu bwangu obwaki obw'ekitalo n'olwekyo ebbaluwa yaki ya mugaso nnyo. Tutandise olugendo lugazi nnyo kubanga amajaani ffe ge mulabye tutandise okulaba nti tugatwala ebweru naffe ffennyini okuganywa kuba tugenda kati ne mu National Drug Authority era nabo bakakase kubanga kyembalaga kiikino kubanga obadde oga nti mugendo mwalutandikako dda tuli wandegeya mu National Laboratory okubuuza ebirungo biibino ebiri mu majaani ago nti ekikoola kino kiwonya endwadde nga 25 kinaaza ekibumba ontegedde bulungi kigenda ne kiyamba ku kansa kiyamba ku diabetes n'ebirala. Okusookera ddala neebaza gavumenti nange okundowoozaako ng'omuntu wa wansi okuba nsobola okwakisesinga certificate eno eyinza okuntambuza okumpeesa emirimu mu nsi yonna kubanga eri international. Kuba okusookera ddala tubadde tufunira ddala amakampuni ng'oyinza okulabira ddala opportunity nti oyinza okukolerawo naye nga bakubuuza ebikwatako baluwa nga tolina kyokka ndi mumanyirivu mu kintu kyemmanyi okukola. So neebaliza ddala gavumenti mpozi n'ekirala kye nandisabye gavumenti nti singa naffe bamakanika etulowoozaako nga bano bwerowooza ku balimi nebawa zi tractor bwe batu ne basasula mpola naffe nga basobola otuwa ku byuma ebyo bye tukozesebwa kuba ebyuma ebikozesebwa bya bbeeyi mu mulimo gwaffe of which ffe tetusobola bimanaginga nga ffe ne tusobola okubigula nga ffe. Then mpozi n'ekirala guno omulimu gwaffe gubaddemu abafere bangi ng'oli ayinza okukanika emmotoka y'omuntu neeyonooneka naye ng'ate talina bumanyirivu bwonna era bakasitoma babadde nga batuma emirimu olw'ekyo olina obumanyirivu obukola kino nga tebuliiwo. So kati twebaliza ddala gavumenti ku lw'enteekateeka eno. Senior 6 vacist. I'm from New Horizon Secondary Vocation. Erinnya lyange nze Nakiryowa Ruth. Ndi vacist wa senior 6. Mbadde nsomera ku New Horizon Secondary School Mukono. Njagala nnyo kola mechanics and nsuubira oku upgradinga mweno eno workshop gyendimu. And I expect to work with the bigger companies like spare parts. Yeah. In a field like mubadde mubasajja bokka, but I have a sister who encouraged me ngagamba but you can also do it because nagenda ko spare motors nga there are some ladies nga bakolayo naye and I got inspired nesobola ogikola. Emirimu egy'enjawulo naye tebalina babaluwa gabakakasa bakola emirimu egyo. Olabye wali omwami abadde alina amajaani ag'enjawulo agambye agatwala mu UNBS basokola ki omukasane n'amajaani ago naye bajja kumubuuza gwakola bino olina bukugu ki
ebbaluwa enewerekera ekyo. Ebbaluwa gye tukoma okufuna abantu abangi balina ebbaluwa zino n'okulaba nga bwe tugenda okusuubula ebintu byaffe okulaba mu butale obwebweru gye biva abazungu babigoberera bamanye muna abantu ababikola balina obukugu era gavumenti yaffe bamanyi kugamba okubanga buli muntu alina kyakola alina obukugu bwakyo tukole ebintu by'omutindo ebisobola okugenda ku katale nga birina omutindo tusobole n'okubisuubula ultimately akatale ako katuwa ssente mu nsawo kubanga buli kyokola munnange nokifunamu.